Omulungi ampuliriza kwaniriza mpulogulamu enakuleetebwa Words of Hope Uganda Radio Ministry Uganda Christian University wamu n'obulabizi bw'emikono wano ku 96 katonyeze mukaaga Spirit Fama amanya gangenze mayambala Ronald. Ebbanga lino lyonna mu programu zaffe zinezo kumakya wano ku 96 katonyeze mukaaga Spirit Fama tugenda kuba tukutuusaako ekigambo kya Katonda nga bwe kiyigiriza ku maka amalungi nga matebenkevu. Bannanga abakyala kituufu okugonderanga babbammwe, nenze nange nsaba nammwe abasajja oba abaami nammwe mugonderenga bakyala bammwe. Era mukadde waffe omwami Nsibwa Nelson okuva mu Uganda Christian University Mukono yagenda okuba nga atuyigiriza, naye kati sooka tuwulire na bano nga batugamba nti amaka amalungi gakolebwa Mukama. Tabakishenda muka kitonyeze muka Spirit Fama Mukama akwongsa. Basebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo Mukama waffe. Amanya gange nze Nelson Nsibwa Henry, emirimu gyange ngikolera wano mu Uganda Christian University Mukono. Sooka njagala okutuusa okwebaza eri omulabirizi waffe ow'Emukono Bishop Sebagala James awamu ne maama olw'omulimu omunene Katonda gw'abakozesa. Njagala okutuusa era okwebaza kwange eri Bishop Kazimba n'omukyala olw'omulimu omunene Katonda gw'abakozesezza emitiyana eyo gye bali. Njagala okwebaza ennyo Katonda atukuumye nze ne mukyala wange Victor awamu n'abaana baffe ebbanga lino ery'emyaka 40. Mu kiseera kino abooluganda twalowooza tikigwanidde abooluganda abatambulidde awamu nga batabaganye okukkiriza nti waliwo Katonda ayinza byonna mu kufuga amaka gaffe, kubanga tukimanyidde ddala bulungi obufumbo buteekwa okubaamu omwami n'omukyala awamu n'abaana baabwe, era bonna ne bavunaanyizibwa okusinziira ku buvunaanyizibwa Katonda bw'aba bakwasizza. Tubitunuulira ebigambo bino okuva ku ntandikwa ti Katonda nga amaze okutonda ebintu byonna yasalawo okuteeka mu bintu ebyo omuntu, era omuntu oyo yali musajja. Era omusajja n'alaba nga takisaanidde kubeera yekka, n'amufunira omubeezi amusaanira. Ekyo kitegeeza nti amaka bw'obufumbo bulimu omwami n'omukyala nga balungi mu bikolwa byabwe, balungi mu ntambula zaabwe, balungi mu kumanya kwabwe, era balungi mu kulabirira ebyo byonna Katonda by'abakwasizza. Era ebbanga lye baamala Katonda ng'ayogera nabo yabongerako na kino ti bannange muli mu nsi naye mugende muzaale era ensi mugyaze. Yayogera na mwami na mukyala so si musajja n'abakazi. Mu kiseera kino eky'emyaka 40 Katonda g'atukuumidde mu bufumbo bwaffe waliwo ebintu bingi naffe bye tugenze tuyiga, naye nga sinaba kutuukira ddala ku ekyo. Njagala okubajjukiza nti omuntu yenna bw'aba ayagala okubeera n'obufumbo obulungi ate nga butebenkevu ateekwa okuba n'ekigambo okuluŋŋamizibwa ng'atandika ensonga eyo, kubanga bw'oba oluŋŋamizibwa Katonda akubeera ddala omuntu omutuufu gw'omusajja oba omukazi. Era bwe mutandika ensonga eyo waliwo amakubo mangi agateekwa okumala okuyitibwamu, so si kumala ga, kubanga ekiva mu ebyo muyinza okuvaamu obuzibu.
Lwaki njogera ku kigambo kino eky'okulungamizibwa? Abantu bangi bapapye oluusi nga batunuulidde bulungi bwa muntu, abalala batunuulidde famire, omuwala gy'ava oba omusajja gy'ava, nga balowooza nti olw'okubeera n'ensimbi oba buyivu oba ebifaanana bwe bityo bye binaakola amaka. Naye mbategeeza nti omuntu alungamizibwa Katonda atunuulira omusingi omuntu oyo gw'atambuliddeko, oba musajja oba mukazi, okuva mu buzaale bwe n'amaka mwakulidde n'abo abamukuzizza n'ebisaanyizo ebirala ebigenda byeyongerako, oba kusoma oba kubeera mulamu mu bulamu obweyagaza n'ebifaanana bwe bityo, n'alyoka asobola okutandika ensonga eyo ate n'afuna n'abamuwa amagezi ku nsonga eyo n'atapapa bupapi. Omulembe guno abantu bangi abagudde mu nsobi ezo nga bamala ga ne bagenda bagwa mu nsobi nga tebalungamiziddwa. Ekyo nno kijjawo obulungi bwe nayogeddeko eri waggulu nga ntandika nti omuntu ateekwa okuba mu maka amalungi ate nga matebenkevu. Era ekyo kyaleetawo akabasa mu biseera bya Adamu ne Kaawa, kubanga omukyala bwe yamala obutategeeragana na bba ng'agenda okutandika okutambula okulambula ebyo Katonda bye yali abakoledde, ebyaddirira byali bizibu. Bwe tusoma mu Lubereberye, ekitabo ekyo eky'Olubereberye essuula ey'okusatu, tulaba ng'omukyala bwe yali atambulatambula eyo gye yasisinkana omusota ogwamubuzaabuza. Ffe tetujja kutunuulira musota ogwo ab'akakyo kano, naye omusota ogwo oba sitaani atabulatabula amaka waali n'okutuusa kaakano. Gayinza okuba nga bulimba bwe buyingidde, omwami gy'atambulidde oba omukyala gy'atambulidde. Oba oli awo ekirala kiyinza okuleeta ebyo buli omu butasaamu munne kitiibwa, nga omwami alowooza nti yekka yateekwa okussibwamu ekitiibwa ate omukyala yetasaanidde kuwa kitiibwa. Oluusi biyinza okuba nga ebirala ebyekwanya ku ebyo nga mulimu ensonga nga ey'okutunuulira okulowooza nti kakati omukyala ono takyansaanira. Ebyo byonna ne bireeta obuzibu mu maka. Ebirala bitera kuleetebwa omusajja n'omukazi abo bafumbiriganiddwa mu bufumbo obwo obutuufu okubeera obulungi era obutebenkevu obutafuna baana, kubanga ku nkomerero ya byonna bivaamu obuzibu singa abantu abo tebaalungamizibwa bulungi nga batambula. Ate era ekigambo ekirala ekiri mu maka agatebenkedde mwe muli omwami n'omukyala abakkiriziganya, kubanga bwe mukkiriziganya kibayamba okumanya bwe munaakulembera amaka gammwe, ate awamu n'okuwa abaana bammwe omukisa okwogera ebyo bibabeera ku mutima ne batalema gatambula. Kuba ku nkomerero ya byonna ekivaamu abaana bano nga tebakkiriziganyizza n'abatandika okutalamagga n'okukola ebitasaanidde. Lwaki? Kubanga amaka obulungi bwago bubuze ate n'obutebenkevu nga tebuliiwo. Era tusoma mu kitabo kya Malaki essuula 2 ng'ebigambo ebyo byaliwo, nga Malaki yayogera ebigambo ebyo mu lunyiriri olw'14 n'olw'15, era yagamba bw'ati nti kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omu buvubuka bwo gwe wakuusakuusa newankubadde nga ye munno, era omukazi gwe walagaana naye endagaano. Olunyiriri olw'15 ne lugamba nti era teyakola omu newankubadde nga yalina omwoyo ogwafikkawo, era yakolera ki omu? Yali anoonyeza dde eriritya Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so tewabangawo akuusakuusa omukazi omuvubuka bwe. Ebigambo bino bw'oba obyetegereza bulungi, olunyiriri olwo olw'14 mulimu ebigambo ebyo nti yabanga mujulirwa. Ssebo ne nnyabo ampuliriza ku mukutu guno, njagala okutegeeza nti bw'owasa omukyala oba omukyala bw'ofumbirwa omwami obeera mujulirwa eri mwembi. N'olwekyo bw'otabaawo kubeera mujulirwa ate n'obeera n'obujulirwa, ebivaamu bibeera bizibu, kubanga ebiddirira bye byogeddwako nti mazima waliwo okukuusakuusa buli omu ne munne. Oluusi n'ogenda okukola n'otuuka eyo n'okola ebitasaanidde n'okomawo awaka ne weeryanya omukyala oba omwami. Obulungi bwe twayogeddeko waggulu nga tutandika buba bukomye, ate era n'obutebenkevu buba butandise okusattulukuka, kubanga ebiddirira biba bigo. Era mu lunyiriri luno olw'15 atutegeezezza nti lwaki Katonda yennyini yakola omuntu omu. Yali avunaanyizibwa era yamanya nti omuntu bafuuka abantu, ng'ate bonna bonna bali mu nnyumba emu, kabe kasinga abasajja ku bakyala, emitawaana gijja kubeerawo. Kyeyava amuwa omukyala omu ate bazaala ezzadde eriritya Katonda. Mbadde njogera ku bigambo ebyo. Abaana baffe bano
beetaaga okuwa obudde bwe tuba twagala okubeera n'amaka amina obufumbo obulungi era obutebenkevu. Abaana bwe tubawa obudde baba baddembe okubuuza ebibuuzo ebisaanidde n'ebitasaanidde, gwe ng'omuzadde oba mwe ng'abazadde, taata ne maama ne mulungamya abaana bano. Ekyamazima waliwo ebirala bingi ebigenda byeyongera mu ebyo, era mu byeyongera mu ebyo singa amaka gaba malungi, singa amaka gabaamu obutebenkevu, omwami n'omukyala mutuula ku mmeeza emu ne muteesa ebyammwe ebyokubatwala mu maaso. Era amaka amalungi gabeera kyakulabirako eri abantu bonna abo mu kitundu w'obeera, eri abantu b'okolagana nabo ku mirimu, eri abo b'oyogera nabo, kabe kasinge ne mu nkuŋŋaana. Era mu kiseera kye kimu amakubo agaba gayitwamu mmwe omwami n'omukyala awamu n'abaana bammwe, abantu bageetegereza nnyo, ng'ebigendererwa byabwe kwe kulaba obulungi obuva mu bantu abava mu maka amalungi era agatebenkedde. Bannange, kigenda kuba kyakabi nnyo abaana bano singa tunaabalagajjalira ne tutabawa mwagaanya okumanya ebyo binaabayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso ng'omwami n'omukyala. Tulabye ku bantu abazadde abaana, era bwe bazadde abaana ne babakuza bubi oba ne bakula nga mbaata, ku nkomerero ya byonna ebivaamu mbategeeza mikwano gyange abampuliriza kaakano ku mukutu guno nti tujja kufuna obuzibu. Abaana balesaawo bazadde baabwe ne bagenda bakola ebyabwe. Abaana balesaawo bazadde baabwe ne bagenda bayingiza mu mpisa ezitali ntuufu. Era mumanyi ebyafa ku baana ba Eri. Ekyamazima enkuza yaabwe erabika yalimu akabuuza. Kabe kasinge naffe ab'omulembe guno tuyinza okwesanga nga sitaani atutuusizzeeyo. Ekirala tujjukire nti abaana birabo ebiva eri Katonda, so tebiva wantu wonna. Eriyo bannaffe abamu abalowoozezza bwe balwawo okufuna abaana bano tikabagendeko mu masabo, abalala ne baagala okunywa eddagala, abalala ne bakola byonna nga balowooza nti bo nga bwe balowooza bwe kityo bwe kinaabeera. Naye njagala bategeeza abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza ku mukutu guno nti ezzadde liva wa Katonda, Katonda yatuwa abaana. Kigenda kuba kibi nnyo kubanga Bayibuli eno gye tusoma etutegeeza nti kigenda kuba kibi nnyo nnyo eri omuzadde yenna atalabiridde bulungi mwana we, kubanga asaana na kusibwa jjinja mu bulago eddene. Bayibuli bwetyo bwetutegeeza oyo yenna aliba atuntuzza, aliba atakuzizza mwana bulungi, aliba atalabiridde mwana yo bulungi, aliba atafuddeyo ku mwana bya yeetaaga okuyitamu, n'okusinga ennyo agenda kubonerezebwa.